Kaakati akatambika olabaako wenjogerera kati Kadaama afuuse maama. Oyo omwana wa Kadaama. Ojja kumbuuza otya? Mama yasuulidde Kadaama omwana n'amugamba omwana ono mukugabidde kati okuva n'olwaliro gwe maama we. Kadaama yagenda okujja mu kiyumba kino okufuuka omukozi nga mama ali lubuto. Naye okuva mama bwe yazaala omwana ono, omwana yamulekera Kadaama. Mama tayagala kuyonsa mwana, ayagala muwa Kadaama yabaamubeerako nga maama we. Mama tayagala kusula na mwana we, ayagala Kadaama yabaasula n'omwana ono. Kwegamba mama nga maama talina kyeyagaza mwana we gwe yakazaala. Kyokka ekisinga okuluma Kadaama ono nti yadde mama mukwasa omwana ono n'amumulekera nga omanyi abaana basumbuwa. Omukazi ayagala asange nga Kadaama buli mulimu agukoze, ayagala Kadaama akole kino akole kiri, ate ayagala abeere ne ku mwana we. Emirimu gye waka alina okugikola bulungi ate agikolere mu budde, alina okubafumbira, eryo tteeka. Naye byonna byonna ebyo ng'abikola alina okubeera ku mwana wa mama. Ono omwana wenjogera kati yafuuka wa Kadaama kuba maama we tayagala kumanya. Maama we tayagala kumanya, Kadaama bimusobedde. Abeebuuzaako abagaba bannange mmwe abalina abaana mukikola mutya? Omukazi yasuulira Kadaama omwana. Mubadde mubeereyo Uganda ne mugamba nti Abannayuganda be basuula abaana abawe bokka. Ekiri e Saudi Arabia mu biyumba kitokota si kisandikire. Bamama basuulira ddala abaana. Ate nze ngamba ne bano bababa basiru. Kuba sisuubirayo omukazi ayinza asuulira mukozi mwana gwe omusajja n'omutunuulira butunuulizi. Abasajja b'e Saudi Arabia ndowooza basse kibotte, kubanga wano e Uganda tosobola kubikola, tosobola kusuulira mukozi mwana omusajja n'atakuyisaamu ggaali. Nze nkubuulira mazima. Kadaama bimusobedde bimususseeko. Omanyi okuzaala nga teweetisse lubuto kati y'ono yagenda n'azaala omwana nga teyeetisse lubuto lwa mwana ono. Omwana amufukidde akayinja mu ngatto. Ate omukozi ate emirimu alina okugikola, alina okubeera ku mwana. Ate mumanyi abaana basumbwa. Omwana omuto buli kaseera ayagala omubeeko, eno bw'akaaba eno bwakoki. Ebbanga kwali omwana tanaba kutuuka kuweekebwa, naye alina okulongoosa ennyumba, alina okufumba emmere, alina okwoza ebintu. Mama ye tayagala kumanya, abeera mu kisenge kye ng'ali ku ssimu. Abeera ku ssimu ng'alaba CEO Michael Uganda content gw'ataddeyo. Kankutuuseko akatambi ka Kadaama ono mwewulireko naye mumwe ku magezi akola atya. Vidiyo yiyo gimpereka like. Bakadaama bannange abalina abaana mujje mumpe ku magezi bannange. Mulaba ono omwana bamuzaala wendi, actually nasanga mama we ali lubuto. Bamuzaala ndi wano eno, kati omwana akuze. From day one mama we yampa ono omwana n'amunkwasa. Naye omukazi alinga tayagala mwana wooba. Omukazi ekisinga okunuma nti nayagala azuuke nga buli mulimu oguli mu nnyumba guwedde. Ayagala azuuke nga ennyumba etukula, ng'ebweru watukula, nga buli kimu buli wamu nga watukula. Naye ono omwana gwe mulaba tayagala wansi. Omwana akaaba okufaako obufi, kyokka waakaaba ennyo nga mulese ndi bize enkola. Najja natandika oyomba. Omwana lwaki akaaba? Musitule. Okitegeera? Wensitule omwana mba sikola. Wazuuka nga sikoze ng'ayomba. Kati bannange nze nkole ntya? Omukazi yampa omwana from day one almost nze maama we. Okitegeera? Nze afa ku mwana, nze akola ki? Akeera ku makya n'amundeetera 12. Naye ng'olwo yamunzigyeko ssaawa nga 7 gwa kiro. Okitegeera? Kati nkole ntya? Ngenda kola ntya? Ninawo nno n'omulala waneeno omukulukulu wa myaka 4. Omwana ayonoona ebintu, omwana ayina eddalu, olongoosa wano n'ayiwa ebintu. Kati nkole ntya bannange mumpe ku magezi. Kaakati byebyo ebiri ku sayidi eya Kadaama. Mukazi wattu naye mbabuulire. Abawalabu bano obalaba. Abawalabu basiru. Basiru nga bw'okiwulira. Nze sijja kukulimba. Tewali muntu asinga kuba musiru nga muwalabu. Ate okutandikira ku musajja mpaka ku mukazi bonna tebategeera, babeera bawumba tuutu. Okutandikira ku mukazi okudda ku musajja bonna babeera bawumba tuutu.
omukazi lwaki abawalabu banene basuula nnyo abaana baabwe n'amuleka omwana n'abeera ne kaddaama okugamba oba tebalina mutima musaasizi. Bano abawalabu tebalina mitima mizadde ate ssebo bw'okoona ku mwana waabwe batabuka naye nga tebasobola kulera mwana, tebasobola kulera mwana n'omu. Naye muganda wange omuntu n'ozaala omwana ng'oli maama n'omusuulira omukozi, tebaagala sula n'abaana mu buliri, tebaagala kuyonsa, kyokka baagala okwegatta. Ate jjukira bakozesa famire abawalabu bakozesa famire baaka bamukozesa famire ali buli wamu. Lwaki kati nze mbeera ntya nga nze baba n'ebibaba ebyo tebitegeera mwana sijja kubalimba, kubanga mama okwata otya omwana n'omulekera omukozi n'ensula naawe mu buliri ng'omwana ali eri ne awusigala ali mu kukaaba nga nze taata w'omwana. Wano Uganda tebisoboka, teri musajja ayinza kugumiikiriza ekyo wano Uganda, tekisoboka. Ng'otandika otya? Era abaana wano e Uganda basula ne bamaama baabwe, kubanga ekisookera ddala abakazi Abannayuganda baagala nnyo abaana baabwe. Oba abawalabu bazaala tebaagala? Balabika bazaala tebaagala. Lwaki bakyawa abaana baabwe okutuuka ku eyo level? Oba oba bukyayi bwa nnabaki? Omuntu n'okyawa omwana wo okutuuka ku eyo level. Muganda wange okisanga Saudi, ebyo tosobola bisanga wano Uganda. Ng'otandika otya? Otandika otya okusanga kasasiro oyo wano e Uganda? Mbu simanya omukazi yakutte omwana n'amuwa kaddaama, tayagala kumulabako, tayagala kumusitula. Maama w'omwana ono kaddaama gw'alina yamuzaala, kaddaama yamusanga omukazi ali lubuto, n'azaala omwana nga kaddaama waali. Omwana yamumuwa wa mwezi gumu, n'amugamba kwata atandika okulabirira omwana oyo. Ate biba byampakase, biba byamateeka. N'amugamba atandika okulabirira omwana oyo kabuli. Kaddaama tasobola kugaana automatically kubanga gwe mulimu gwe. Kaddaama atandika okulabirira omwana ono. Alina omwana. Omwana maama we tayagala kusula naye mu buliri. Omwana maama we tayagala kumuyonsa, tayagala kumusitula. Ne bwakera ku makya n'agenda n'akola, mama olukomawo ayingira kisenge ng'agenda yeepiikya ne baba. Ekyokwepiikya kyo takivaako. Ate nawulirako waliwo eyaŋŋamba tewali kintu kisinga kunyiiza abawalabu bano nga kumumma kisododo. Omukazi nga bba oyaganye okumwebakako, Allahu akibar, ayinza okukaaba tanka y'amaziga, ayinza okukaaba tanka y'amaziga muganda wange, naye mu butaagala kubeera bamaama bye bisooka. Kati kaddaama wenjogera essaawa zino maama, era omwana ono obaana kati omanyi kikaze kamuwa amagezi, kayigiriza Oluganda kakulenga lwe kwogera. Ojja genda okuva mu kiyumba nga bakabo boogera olwabbu ne kabagamba mugamba ki? Storage ate mbadde mugamba ki? Sibitegeera. Kayigiriza Oluganda. Okisaaga Saudi. Abantu b'e Hoima ndi wano mu kitundu kyammwe nyongera okubategeeza nti nasuze wano eno Hoima mu katundu bakayita Buhimba ku Glory Summit Hotel. Hotel yeyo gye mulengera awo, eyo hotel mwennabuyiye. So mbaagala nnyo, era kati wenjogera essaawa zino kati ninda njagala genda wali munda nfune ka breakfast male nkole ki mala ate maleyo, okitegeera ekintu ekyo. So mbaagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu Michael Uganda YouTube channel kwoli tewera byokozesa Michael Airport Pickup okuba nti kutambuza mu buli nsonda ya Uganda yonna. Mbaagala nnyo, Omugama Katonda bankuumire, abankulira obulungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.